Yes, mwasiza mutya kulaya sala mu kigundu. Tukyali mu kujjukira nga bugiweze emyaka 3 bukyanga Ssaabasajja Kabaka atuula ku nnamulondo y'abajjajjaabe era ndi mu studio ono mpuliriza akayimba akasenekerevu artist ye Ashaba. Ashaba akayimba agamba nti will live to love era kwagala sanyo jerere. Kyokka waliwo amawulire genjagala okubasomera wano mangu nti wano mu masekati ga America wali ekibiina ekyaggwanga mu Midwest era omubala gwa ggwanga mu Midwest kugamba nti obumu obuwangwa n'ennono bya Buganda. Kaakati nga sinnaba kugenda mu nsonga eyo ennono badde njagala kwogera ku mawulire agamangu ge nalabye bangi nammwe mwagafunyeko dda g'omukyala Ziyada Nanteza ng'ono awangalira wano mu ssaza lino Midwest eri e Columbus, Ohio yafunye akabenje. Yali nga tawulira bulungi n'ayita Ambyulensi egyemutwale mu ddwaliro naye ate ekyomukisa omubi ate Ambyulensi n'egyefuna accident. Kale bw'atyo era ku mutimbagano gwe awandiise nti ennaku zino amaze ennaku nga 4 n'omusobyo ng'ali mu kkoma naye kati atandise okuwulira koleko bulungi era agamba nti ayina ensonga lwaki yeebaza Allah, yeebaza Katonda olw'okumususa kumponya akabenje kano. Agamba nti alumizibwa omutwe nnyo ddala era asabye nti mumuyambeko mumudduukirire nga bwe muyinza okuteebereza ebintu n'olidde kati bingi. Abasawo bagamba nti akijja kumutwalira akaseera okuwonera ddala obulungi okuba okusobola okuddayo okuhakalamya emirimu gy'abadde akola. Waliwo GoFundMe gye nalabye eyateekateekeddwa. Omukyalo ono agamba nti temumukubira kasimu kubanga essimu kati agiteekako lwa nsonga kubanga alina okubaako obaolyawo bawuliriza famire naki naye temugikuba temumutaakalaganya kubanga agezaako okusuuka atalumizibwa omutwe wabula bw'oba nga ayagala okumuwagira weyambise GoFundMe eyo. Kale kakati katusooke tuddeyo ku mawulire ag'ennono. Sangoma ndowooza kyava olw'ebbanga gye twamala ng'Obwakabaka buggiddwawo oba nga bulinnyiddwako naye ne butava ku mitima gy'Abaganda, naye ng'ensonga enkulu eriwo nti Ssaabasajja ayogerwako era amanyiddwa nti kyekitikkiro ky'obuwangwa bwaffe wano mu Buganda. Abaffe emyaka 3 n'obuwangwa bwa Buganda gitambudde gitya? Abaganda tugambe beenyumirizza batya mu myaka 3 n'ebyobuwangwa byabwe nga Ssaabasajja ali ku nnamulondo? Abalungi abatulaba naye mukoddomi wange, kibuuzo ekyo kigazi nnyo naye nga sinaba kukiddamu. Ndaba nga kigwanira okusooka okuba ekifaananyi ekigazi ekyekigambo obuwangwa. Obuwangwa z'embeera z'abantu mu bulamu. Embeera z'abantu, ebintu ebibaawula ku bantu abalala, omuli olulimi lwabwe, omuli enneeyisa yaabwe, obukulembeze, emirimu gye bakola, enkolagana gye bakolaganamu wakati w'omuntu ku muntu, Omuganda n'Omuganda, enkolagana yaabwe n'omutonzi waabwe, emikolo egy'essanyu n'egy'ennaku, ebyo nabo obigatta awamu, engunjula y'abaana, ebyo nabo obigatta awamu bye bikola obuwangwa. Era bw'okitunuulira ng'oyongedde okukigaziya nti obuwangwa bwe bulaga omuntu kyali
obuwangwa bwe bukufuga okweyisanga bwe weeyisa bw'oteekeddwa okweyisa ne bukutangira obuteeyisanga nga bw'otateekeddwa kweyisa okutwalira awamu obuwangwa kintu kigazi naye nga bw'ogambye nti obuwangwa mu myaka 30 myaka 3 kabaka ng'ali ku Nnamulondo embeera z'abantu enneeyisa yaabwe eyongedde okukyuka ennyo okutandikira ddala ku kutikkira kabaka naliwo nnyo era olunaku olwo ndujjukira ng'olwabaddewo olunaku lw'eggulo nali ntutte baana bange nabo beetabe ku mukolo ogwo abaana be nali nsomesa essomero baali baliyita Central Academy lyavawo ne lidda ewalala lyali awo mu Kisenyi kakati kyenzijukira ennyo ku lunaku olwo nti abantu bava okumpi n'ewala abantu ab'amawanga ag'enjawulo baaliyo enaggalabi buddo zaali 31 Julaayi 1993 eddiini ez'enjawulo zaaliyo bonna baaliwo era we nakakasiza nti kabaka agatta abantu nga bwe wagambye nti kabaka mugatta kale okutandika okwogera emyaka gino 3 n'obwaka kabaka gy'amaze ku Nnamulondo bw'otandikira ddala ku kumutikkira kubanga kyabuwangwa era abakulu bangi abakulu b'ebika bangi abataka bangi bannaddiini bangi abakola emikolo kabaka ng'atikkirwa egy'obuwangwa era singa okwogera kwa leero kubadde kwesigamye ku matikkira kika ki ekikola ki mutaka ki akola ki twali kirambuludde okusingawo naye ndowooza era tugenda kukoonako katono kubanga byebyobuwangwa era ndowooza emikolo egyo gyatandikira ku kulwana lutalo olw'ebirumbirumbi kabaka lwe yalwana n'omutaka Semanobe akuuma olusozi Buddo. Waliwo abagamba nti omulangira n'alwana olutalo naye tiyali mulangira kubanga yali kabaka olw'ensonga nti yali yabikka dda akabugo ku njole ya kitaawe. Ekitiibwa eky'obwakabaka akifunirawo amangu ddala nga yakabikka akabugo. Guno guba mukolo gwa nyongereza n'okukkaliza kyekigambo ekituufu okumukkaliza ku bwakabaka naye nga omukolo ogumufuula kabaka yali yagukola dda. Era ono kabaka mu byafaayo ebijjukirwa eyabikka akabuga emirundi 2. Ate ekyo kyajja kitya? Okunoonyereza nze kwenkoze sinnazuulayo mulangira abikka akabugo mirundi 2 okujjawo kabaka Mutebi. Kitawe bw'akisa omukono mu 69 n'abikka akabugo yakabikkira Bungereza. Olwo yafuuka kabaka. Yafuuka kabaka ng'ali mu Bungereza era ekyamufuula kabaka gwe mukolo ogw'okubikka akabugo gwe yakolerayo. Obulombolombo akabugo engeri gye kabikkibwamu, engeri gye kafunibwamu, ani akatwala singa kibadde nga ekinyusi kya leero ekyo nali kinnyonnyodde. Tujja kukinnyonnyola olulala. Kakati mu 7 ng'enjole ya Ssekabaka Muteesa ekomezeddwawo era kabaka yabikka akabugo wano n'akabikka akabugo e Buganda nga kiringa ekikakisa nti abataalaba ng'abikka akabugo abanyumizibwa obunyumizibwa oba abaabireko kati mwerabireko. N'olwekyo ye kabaka okubikka akabugo emirundi 2. N'olwekyo tosobola kwogera nti mulangira okuzzaawo bwakabaka oba buwangwa n'otatandikira kukubikka akabugo. Ate kimanye nti kabaka yeetaba mu kuzzaawo obwakabaka. Obwakabaka bwali bumaze emyaka 27 nga tibuliiwo. Ate obwakabaka balwanira bulwanire ddala kyova olaba nga yeetaba mu kubuzzaawo. Ate era n'okulwana luli olutalo olw'ebirumbirumbi obwakabaka tebabuliira ku mukeeka kale nno okuva kabaka lwe yatikkirwa akoze ebintu bingi nnyo ebiraga
butya obuwangwa nga bwawagira n'okutumbula obuwangwa bw'Abaganda. Oh yes.